mbonyize nnyo watyawo okolima nnyo yo Meya Lukwago watyamu wajja ne bbugumu ne tukoneramu nga ne mutiyagase tuwoganiramu ne watya nnyo n'ekibuga n'okiddukamu ze bye by'okunywa amasada sibiriimu bunkole kunako atoba wakabi nkimanyi sibiriimu afutinike ebyo sibiri tuli ku Freedom City Gabiri July take over party Calvin the entertainer nga celebrating emyaka 11 aku TV nga baweza ku UBC show ambasaba mwena mberenga mu making a date mberenga musala ko Freedom City. Alright, watya mu mbera ya sibirimu ni 14k Bwongo indeed Bwongo kubanga agezeza ko kubanga aba proving 2019 akoze projects ezenjawulo nga azituddemo nga awandika kwegamba ate vibe blood wange awo nange nonsakata hands down bwe kiri kitya blood ndi fit listed enyo mwebale nnyo salako wagwande nothing the Texas entertainment manyi teri kuzikiza atulaba yono omusajja ali behind projects za Fresh Kid so buli abaddala bakayimba ka Fresh Kid side yawo mulenzi ono 14k Bwongo ayabera kikwasaganya side yawo so 14k bitambula bulungi kasita mubanga mtu wagira kyekisinga kuba ekiyinza omalamu amaanyi nga tubikola naye nga temubyaniriza n'ensi yabyaniriza so bitambula bulungi sijja kusookera ku projects za Fresh Kid akantandike ne project gye twalina 2018 eyaggalawo omwaka watya eyo tune yali etandise otambula wamaanyi mangi ogitaddemu vibe etuuseeyo yonna ne tugamba ate buladi yayimbye watya ate yatidde tekwali kutya by the way olimba watya na twalikolera 2018 nga natera okugwakaawe after oluyimba doza Fresh Kid yatwegattirako ebiseera ebyo nensooka nemba nga ate nina okukwasaganya ku mwana ono okubeera nti no mbaako n'ebyomufumbira mbaako n'ebyomuyigiriza okitegeera so nensooka nenzikakkanamukawo katini kuba nalaba nti nono omwana akyetaaga nosinga nze okitegeera so nensooka nenkola project y'abanteeka bikyawo so before Fresh Kid okubeera nga osazewo obeere nga omuyambako by then yali amaze obeegattako mu Texas yali atwegase kati nno naye nawo n'olimba olulala baluyita ensolo nakuba tetwaluta video kasika tutereka wate yali atambula ebiseera ebyo naye nga ndiperforminga so ebiseera ebyo Fresh Kid yatwegattirako naye teyatwegattako nnyo nga muyimbi wabula yatwegattako ng'omwana omulala nti manager amuyambako embeera ya bulijjo okusoma kola biki naye nga ne talenti kweri kuba twamusanga ali ku kya talenti so bwe twakiraba nti talenti ate esoba nayo ate okutitimuka ennyo esooka tukifokasingako ani yasalawo okubeera nti owandikira Fresh Kid ennyimba kyali manager wammwe gwe ng'omuyimbi ani yagamba nti mutekinga decision obeere ofokasinga ku Fresh Kid kale ekyo ekintu ekyokumuwandiika tekyalina kyakusala wabula kyali kyesalawo kyokka kitya Fresh Kid ennyimba ze yalinga performinga before nga sinabamuwandiikira zaali z'abarapa nga tetuzimukaka wabula nga kyayagala era nga bw'omugamba nti no baako nekyonkolerayo kyonna mu music ye akuba rap nga tasobola kuddaawo n'ayimba nakuyimbira wabula nga ng'ali creative nnyo mu rap so nengamba lwaki nedda ate nga nange ndi rapa so ekyo kyali obvious nti yali alina okukola nange ate nga nze olwedde sigamba nali siri muwandiisi kuba nange nze nali nnyima nali nzewandiikira so namuwa bwiwaaka gwe nogamba nti kosizingemuko ebibyo okusindika omuziki kyekisinga omanye kyekintu abamu tebakitegeera ne kyekisinga nti ogw'omutima batini abagulina kitegeera osanga oli nga yeeyagaliza ye nga ye kankikube ko watya yakuba nali nno bbazaako awo endala sigamba nti yaliwo naye bw'olaba omwana ate nga mwana muto olaba ayagala kitegeera gwe tekina kye kikuggyako okubeera sitiiri oyo waaka wange era sitiiri nze naye ate kinsanyusa omwana waba nga yamukuba kinsanyusa okulaba gwe nga wofaanana essaawa eno ng'osobola okutuulawo wansi then ne bagamba nti gwe awandiisa oluyimba then tulaba nga oluyimba reflectinga nnyo ebintu ebijja mu mwana oyo okikola oti ekyo jasinja kyebaliza Katonda ndowooza kyebayita talenti sijja kugamba nti nno kale sisobola kigamba n'okikola naye nange ndabiraawo simanyi nange ndabiraawo nga gulinga muzimu music mulimu
mulimu demoni kwagamba muzimu gukulinnya newesanga okoze ekyo nembeerako mwoyo oyo nempulira nga kyekyo wengezako okuwulira oluyimba olwo indeed ndabira ddala ate soka nakutunuulira mwana image mumulabiramu image ki era yajja mu muzoleya oyinza oba toliiko naye abasinga nti eno industry nzibu nnyo oyo omwana tagisobola biki agenda kuba akayimba kamu tagenda kuzaako so ebyo binasooka olaba before nga tunaba nakutandika recording nga naye yasookanga kuba freestyles namuwandikiranga katika ridimu biki bwatambulanga ku social media so nedikenza alina bwe yasharingako so abantu babulabanga obwo nga bazoleya bagamba oyo biki so nze awo natandikira okuyetingira ekintu ekyo idea nitandika okujja banzoleya lwa myaka fresh kid bateeka lwalinga oli mu introducing eri abantu nti fresh kid naye era nga bamuteeka then wetutunya story y'abambi ate awo n'otuttamu omuntu ate story y'abambi ate akajje nenkaggala nakikyakkiriza ayingira kyakutwalira bbanga ki okugatta oluyimba luno olw'abambi zaali ddakiika sijja kulimba lunaku terwawera twalukolera essaawa ndowooza nga 3 okuba nga lwonna luwedde nti oluyimba lw'abambi saatuula eyo nentandika odduyiya nenduleetera fresh kid nedda wabula idea yajja ku byaliwo byonna nga byemwabiraba ebya minisita wabula fresh kid nga naye ayina eddoboozi eriri of which omuntu omulala nosobola onyigirizibwa mu nsi eno naye omuyimbi tasobola anyigirizibwa lwa nsonga alina eddoboozi osogenda mu studio n'ojjayo ekikuluma so nalaba nga echance weri fresh kid okubaako nekyayogera manager yankubira by then nga nfulumiza posta eriko bambi limba nga baluyita bambi manager afulumya posta before ng'olimba terunabeerawo nga maze okulaga nti n'olimba luyina kubeera bambi twali twabyogerako dda nga tulina information ndala nnyo gye tugenda oleeta nangamba idea gye twalina ey'abambi tugikoze limba lugenda fuluma tukole bambi timugamba bambi ate tugenda yimba kuki nengamba yiya tukirize tugaane olweggulo tugenda mu studio tukirize tugaane fresh kid ali omu ku talent zetuyina ate era ali omu ku baana abagezi betuyina mu ggwanga lino being nti yali project yakubiri nga banteeka amaze okuba nga atambula yalinga yakusatu oba yakuna okay oyinza okuba eyokusatu oba eyokuna ye ng'omwana alina kyeyagatta mu luyimba olwo ne kaba kagambo kamuwe kati nga yakeeyiza n'agamba nti writer nange nyinayo kino fresh kid kyenyinza okugamba kyalinga kyagatta ze mubuuza kyawulira ne mufunamu information musooka kwogerezeganya yes nti fresh kid nga tuli aba babiri feka naye kenyini eyo moment agimanyi tuba tulina kyetwagala okugatta kakati ku mbeera eriwo eya minisita bwekiti ne bwekiti ne bwekiti olaba tukole eki wamma gw'owulira otya nannyonnyola 14 kiriwo kirinze ebyaddala embeera njiraba bweti ne bwenti ebintu byali bwe biti kati mbisubira bba bwe biti kati nze nga bwempiiki nga tuba tunyumya mboozi nga bwe tunyumya wano bwenvaawo ne mugamba kale nze ntandika okugattagatta art nze siwandiika ku lupapula ndi mpandiike so basically mu luyimba luno mu mboozi gye mwanyumya before nga tonnaluwandiika mulimu ebigambo bye kumpi ebisinga mu luyimba yemboozi ya fresh kid nti nze gye zinayagala era kubawo obubaka buva mu fresh tinange negomba DJ Arch oba Emmanuel buli lwongamba tobiddira omutima ogumenya kati gwe manya nti yaŋŋamba nti mpulira bubi nange nga bangamba mbiveeko mu mboozi gye twanyumya so nze ng'omuwandiisi mba nsobola okumanya art oteekawo kifuke musical kituuke eri abantu naye ng'emboozi njijja mwani mu mwana so si creatinga kyange emboozi najijja mwana so wembuto nemuteekawo vibe netuteekawo bambi era n'atuuka mu bantu era obubaka bwatuuka wa minisita kyemmanyi mwalabanga embeera ekyuseemu minisita yafuna obubaka embeera n'ekyukamu so kati awo basically project nezayaga zitambudde bulungi nnyo afotinike bwongo nobeera nga lese nti writing abantu bo bakikutegereddemu nti awo obwongo bwe buli oba wano ku stage tebalina kufuna nnyo naye ekyokuwandika kyo bakufunye kituufu ate kyekisinga nti bwe baba bantegeera mu kuwandiika kyekisinga obukulu nze kyekiri nagana nti abantu okweyagaliza
nze 14 bwe nali ntandika music ye nagaa nina obbaawo nekyenteekawo okitegeera waluubiriranga nnyo okuleyo ekintu ekyenjawulo kwegamba mu music wo mu career yo yes nti nalinanga ati mutwe mungi okitegeera ekinsanyusa okuba nsobola n'omushayaringa ne fresh kid naye naabaako gwatuuse eri abantu so abantu bwe baba basobola okikkiriza nti 14K he's a good writer era ng'ennyimba z'empandiise zibatuuseeko kimpa essanyu era kirungi nnyo naye batemana bakuntegeera ku stage bajja kuntegeera era abantegeera bammanyi nti ate ndi mukyamu nnyo ku stage ate mba mubi. Okay, tulabye barayita bangi ng'ate era bayimba so kati wano 14K Bwongo oyinza kutekinga decision ki kwemalira nnyo mu kuwandiika oba osuubira bitambuza bibiri? Nja bitambuza bibiri lwa nsonga si nyimba ze siwandiise ekitegeera mpandiika n'ennyimba kati oze mpandiika nga ziri awo nga sinaziyimba so abantu abamu bayinza okiraba ng'ekizibu nti nno okuyimba nga bw'owandiika wabula ne beerabira nti nno oyimba byowawandiise kitegeeza ne bwe ngamba nti nno nve kuwandiikira fresh oba abalala mbeere nga nnyimba era ne bennaayimba nja biwandiika so bw'eba nga talenti yange ey'okuwandiika njirina mpandiika bingi era mbirina bingi era fresh muwaako busamambiro ng'era omuto ne muwaako package ye ebisigale ne bisigalawo. So at what percentage gy'oyinza okugamba nti okuwandiika ogenda kuwa eno then n'okuyimba tumenyeremu awo percentage gy'oyinza okubiwa byonna ebibiri? Nja biwa 50-50. Teriyo kigenda singa ku kine waakyo? Tewali kijja singa ku kine waakyo lwa nsonga oyo music gwempandiise ne bwaba nga y'omu nga ne gwenfulumya y'omu kiva erimwe bawagizi abawagizi bange abandaba gojja opiikingamu oluyimba lutya lumu we luti ate lukube tekigeeza nti nate nyimbye nnyo okusinga owandiika wabula olumu kuze ndiyimba nga nziwandiise era mujja zaaniriza mugaye nti luno ddolo aya baasi. Okay. Yoyo 14K Bwongo okuva mu Texas Entertainment ekintu bakyakikwasiza maanyi abingi ebipya bikyayongera okuba nga bitambula mu Texas ya Fresh Kid agamba kyakaseera kano. Fresh Kid ali fit ali Kampala parents yeyagala ali musoma n'abazungu oluzungu lwafuwako obufuyi wamfunyeko kale kwegamba ebintu bizibu gyotasubiranga kutuuka omwana gyali yeyagala kye bayita Katonda Katonda emirango waba gigudde omwana asoma bulungi kyenyinza okugamba ali ku ssomero buli kimu kitambula bulungi n'omuziki kasita tubaawo tegeeza nago akyagulimu ali mu mbeera ki mabega otwatuulya nti temukyali nnyo close gyali kibaddewo ne taata yasobola okitegeera awulidde nga tulaajana nnyo ng'atalaba tetusaanye kulaajana so kibaddewo kawe mabega nga yensonga kimulaba ate n'okuva ku sibiriimu tayimu nebaddewo nnene nnyo gaapo nga Fresh Kid talinawo so wabaddewo obuzibuzibu obwo okumufuna mumufunamu tayimu lunaku lw'omu bbiri tebiringa luli nti nno ava ku ssomero ne mukolamu kye mukola kubanze buli gyakoma obeera nange mu free time ye aba alina kyagatta ku music we at least avaawo nga tulina oluyimba lwetukoze olupya. So kati taata yakitegedde ati apparently mulimu time yakitegedde era kati musuubire nti no kati omuziki kugenda bagufulumira ddala tandika ne weekend ya Texas era gibaddemu aliko nnyo kati okusinziira wali emabega kizeeyo nga bwe kyali luli eri kubanteeka kwegamba tuzzeeyo so kati tusuubire birungi byerere entambula yawaaka wa Fresh Kid buli kimu mugenda bamumulabanga nga bwe mwamulabanga luli babadde bamumiisiga mugenda mufunanga mwani veirinze n'omuyimbi omupya by the way ate mukyamu naye kimufuula omukyamu ye musinziira ku okufuna abayimbi bano? Tusinziira kati nze nga nze 14K ogamba nti ono omwana nja kukola naye njagala omwana ng'ekintu tebakimukaka nti Fresh Kid ayimbe naawe oleeta obuwombu naye ayimbe olwokuba nti buli omu alina oyimba nedda omwana alina obbeera nga ekintu akyagala ye nga ye nga kimulimu omulaberera ddala ye nga ne bonawo omugaye jja tukole kino agenda kwanguyirwa okitegeera nga tokimukaka ku stage nga performance yeeyo okitegeera ng'olaba jasi kwongeramu bwongezi
so nono ogenda kuba muwandiikira yes ngenda bamuwandiikira omutwe nga gugenda kuba GB Mekezo bannange singalabye anti omutwe obwongo nga bungi nnyo indi tubadde ne 14K Wongo okuva mu Texas amwana wa kabi nnyo mwana agezezaako approve nze indeed nti asobola okubeera omuwandiisi ow'enjawulo gwe tubadde twetaaga ebiseera byonna byonna tusubireyo akayimba ewa Gravity omuyimbi atali mu Texas kolabo ki no okumuwandiikira asobola yenna ali ebweru yiyi buli alina good work ife kitwagala good work ate kigeza nti nze kanze alina good work just lwakuba nga ate wanjawuloko atabumwe naye so wandikira Febusi Gravity kiri bwekiti music industry eri bweti nze gyenjagala ebe tulina oba nga tukolagana nsobola wandikira Gravity waba ayagala sobola wandikira Fefe ayagala the same story Fefe asobola okutuwandikira bwaba ayagala Gravity asobola okutuwandikira bwaba ayagala waliwo okwagala nga tosobola kati ekyo gw'okyogedde obyagala nga tosobola ng'obireka tukuba akapira ayo abivemu ebyokudda ku kkubo okubiriga kyekikunywesa embango otunula ng'ekiriga manya nga sikwiza life ejja kunyiga onogwa ne mubaniga ne bakkuba eryamayiga I'm the best rapper you've never seen I got special weapons and tactics in man swat flotating owakabina mu jini kambalekera obusomesa nkole supervision gwe pepa nina mujiga empapula za new vision indi new mu industry but I got vision Peter Manhole for the shit that I've seen bannange bali wansinga lwaniwe ndi waggulu nga puleni ulira ziraina I'm delivering like a pregnant woman ulira ziraini simanyi oba mbe mukulukuta tulina oteekamu kano nenga tuba tufiiringa feelings vibe atulabeyo yonna kwebaza always okubeera nga mwana obeera naffe nga tukutusako bakabi baffe bokka always nga batubulya what's trending kyekitambula side eno naffe nga tukibaddiza side ate ng'obulamu butambula maaso naye nga mbajjukiza take over party Freedom City ennaku z'omwezi 2 July atugenda kubeerawo nnyo n'abayimbi bangi nnyo so yonna gy'osinzira olunaku olumakinge ennaku z'omwezi 2 July take over party Freedom City tugenda kuba tukikuba emyaka 11 ejja Calvin the Entertainer nga abaweereza side yawo so wewe atugenda kuba nga tuddamu era tukwatagane nga Katonda asimye obizu jage manya gange amalt